Okay, omulungi ali ku BSTV nate tukomyewo kulikayo mubulango obwabakama baffe nate kulikireyo ddala webale kwekumira ku BSTV tukyagenda maaso ne program yaffe si byangu era nkujjukiza nti naawe omukwano gwaffe ng'oli mulabi waffe oli muwagizi waffe oyagala tuwagira oba naawe oyagala kulanga ebintu by'oyagala tubirange tukubirako ku namba zaffe z'essimu za marketing tujja kuba nga tuteesa naawe twogera naawe tusobola okuba nga tutuuka ku miwendo okukanya n'emiwendo gyaffe namba yaffe y'essimu eya Airtel ate era ngeri ku WhatsApp eri 0751689202 0751689202 enamba yaffe ya Airtel marketing eri ku WhatsApp nawe yeka ng'oli mu nsi ez'enjawulo naye ng'olina bizinesi gy'oyagala tukutambulize bannange tewali buzibitira ku WhatsApp namba yaffe eyo tukwatagane twogere tujja kuba nga tukulangira ekintu kyo ky'oyagala kyonna okulangira bulungi nnyo ate ku bbeeyi ey'okuteesaako MTN yaffe eri 0781 5426 0781 eyo MTN yaffe marketing era nayo eri ku WhatsApp wonna wobeera oba osobola kutufuna tujja kuba tukulangira tulina emiwendo egy'enjawulo tugaba packages ez'enjawulo omiwendo tutula ne tugiteesaako entumira nti ofunyeemu naffe tufunyeemu tukyagenda maaso ne mwana muwala Irene ebigambo alina bitono omulabi waffe oyo omulungi ali ku BSTV bano abantu be batukubira amasimu era tetulina gwe tugamba nti tuve wano omukimanyi bulungi nti abantu balina ebizibu mu nsi bangi nnyo ddala so mbadde nkusaba nti ebigambo nga mulaba nti alina bitono bingi ebiyinza okwogebwawo baba bapanze mupange si bwe kiri ebigambo bye bitono eby'omwana omuwala bwe tulina olunaku olwaleero tugenda kwogera kati akatundu akokubiri tugenda kuba nga twogera ku nsonga ya taata era ngenda muwa akazindalo naye nga abeere nga yeeyogererako Irene bambi yogerako weefeeko ku ssaawa zino kiwula mukwano nze nkuyambako okuyambirako naye weefeeko njagala ekisookebwako ogenda kusooka otubuulire kiki ky'ozza owulira ku kikwatagana ne taatawo olwedde ongambye okimanyi nti taatawo mukiga si bwe kiri maama w'omuganda kati ogenda tunnyonnyola bw'oba amannya gapagagala kale oggyeyo omuntu singa omulabi waffe aliawo nga yali amanyi ku taatawo oba ku maamawo asobole okuba watandikira wafuna watandikira maama wo bali bamuyitaani amanya be bali bamuyita mukyala Kamya Margaret nga yali abeerawa abeera Namuŋŋoona mu Kirugwala wo bye yakufunira olubuto yakuzaalira bwe yanzaalira simanyi naye awe wakulira ewaabwe baba muzaala wa bukomero tusangibwa walagirira abantu kati omanyi bw'oba oyagala kunoonya ekikakyo abatera okufunira gy'ozaalibwa batera kuba bali mikwano gya maama wo bali baŋŋanda za maama wo bali baneiba baba maama wo kitegeera ewammwe awo ewajjajjawo bayitayo wa mwami ani omugenzi mwami Kamya eddala mwami Kamya omanyi lya Kamya kati lagirya nti bw'otuuka ebukomero wotuuka wano webali bazaala maama otuuka awo ebukomero ku masomero ng'oyisizaawo ku masomero katini awo ku ssomero lya secondary awo waddako awo waddako oyinza okugamba nti waliwo stage bweti waliwo stage ya boda bwoba olagirira omuntu olagirira otya asitoyisa ku masomero ga secondary age bukomero secondary awo oyisaako ennyumba katini awo ewaddako kyemmanga ewa mwami ew'omugenzi mwami Kamya jjajjawo omukyala gyali nedda nnyo baali bamuyitaaniye baali bamuyita mukyala Nakitto Victor mulinawo baneiba boyinza okugamba nti baneiba batuliranye yegundi negundi baneiba kati abaliwo bantu bapya sibamanyi bulungi abaliwo bwali omanyi bebaani kati abakadde basenguka be bayinza okuyamba bujjukira waakulira bukojja maama we yajja ng'ali lubuto baali bamumanyi okiwulira bayinza baba basenguka naye nga gye bali mu kulaba BSTV tolina n'omuga omanyiimu waliyo omukadde mwami Reverend wansi naye yafa kati eba family ya Reverend wansi bonna nisibamanyi naye nga bo aba family babeerangawo bangi
basabiranga mu church ki Abwe y'Abakristaayo. bagiyita batya Church of Uganda. Nsi kirabangako banaye program ya leero yegenda kunsobako Church of Uganda church ki of Uganda Bukomero Church of Uganda. Okay. Kati ataatawo wali owuliddeko ebimukwatako nti bali bamuyita gundi bamuzaala kuwe wati Nawulira kumanya nti bamuyita mwami Kwizera George. Kwizera George nga bamuzaala wa Nze kyemmanyiko baŋŋamba mu Kiga. Kyokka kyemmanyi. maama wo basinkana wa ne taatawo Ebyo sirina kyemmanyi. tokiwulirangako naye mbuuza tolinaako namba y'essimu y'omuntu yenna gw'omanyi gwe tuyinza okukubira n'alibako storage atuwekwatagana bwetyo Kuba maama mpozi. olinaako enamba gy'olina Bonna sirinaako nnamba. naye okimanyi nti kyengenda ndaba oli ebika oli mwana eyeeyawudde ennyo n'ova mu bantu abakuzizza ennyo Seeyawudde naye. bo bali batya nakubuuza bali batya ku sayidiyo bakwewa tebakwewa Banneewa. naye kati obeerako otya nga tolina simu ya muntu n'omu okimanyi nti kati tolina wooli eyo fami si bwe businga ofa bwe bakuziika si bwe kiri kati tolina namba yaabwe saawa zino for example akyogera si yakireeta obadde otambula n'ofuna accident bakubiraani Essimu gye nnina ebyamaama omu essimu teriiko. Bwengikuba eŋŋamba teriiko. ofunayo akadde n'okafisa n'ogamba kangenda be ku bamaama bamu Mbalaba. bakugamba ki ku nsonga ya taatawo Ku nsonga ya taata nakibuuzaako oyo maama omu ne mubuuzaako ne mugamba naye nti ono maama yanzaala n'aŋŋamba ye maama oyo akuzaala. Kati yoyo maama tetwanyumya biwanvu naye waliwo maama omulala ye agamba ye gwe nakaabiranga mu buto nga gwe mpita maama yabeeranga eyo mu kyalo. Kati bagamba maama ye yafuna olubuto yali ali eno mu kibuga oyo musajja ndooza yamuwa buwi lubuto bagamba yali akola mu mazzi mu bawoota. yes taata kati mbu ng'abeera eyo Kololo. Kati maama oba olubuto oba yali akyasoma simanyi. Bwe ndooza mu kumala okunzaala n'anteeka ki eri ewa maama we Bukomero ebukojja. Kati eyo nze gye nkulidde. Kati okutandika okutegeeramu okuba nga akuzeemu ne ntandika okubimubuuza ebyo maama ebya taata. N'aŋŋamba ebya taata tamanyi naye ekituufu tamanyi. N'agamba bamugamba yali abeera ki Kololo. Kololo waliwo sisita we omukulu eyafa. Kati waliwo omwami baali bamuyita mwami Makko ng'abeera eyo Kibuli. N'atula n'agamba ye amanyiye Kololo. N'atulagirira n'oyo sisita we oyo maama ne tugendayo Kololo. Nali nkyali mwana muto. Ne tugenda awo taata ne tumusangayo ng'alina omukyala. Wamulalako mu biseera ebyebuto nga sinnategeera. We twamusanga ye yalina omukyala. Kati awo ne boogera ne maama omuntu omukulu. Awo mu kutegeera nali sitegeera nnyo saabitegeera kuba baayogeranga ne maama oli. Sikyabijjukira biki. Oba yali amugamba nsigale awo saategeera. Awo ne tusiibula ne tuvaayo ne maama oyo. Kati mu kudda kati awo okuddamu maama okubuuliriza nga bamugamba nti omwami yavaayo Kololo yafiirwa oyo mukyala we yazimba Mukono Seeta. Kati maama yali akola mu wino mu ngatto aliko muganda we omu gwe yalaba gwe yamuyitako oba teyamusaba nnamba y'essimu oba ye yamugamba bugambi nti ali Mukono Seeta ye yamugamba ekyo. Kati maama olunaku lumu n'aŋŋamba nti ki ojja genda onoonye Seeta. Ne mugamba sisobola genda nzekka tulina genda babiri. Ne tufuna olunaku ne tugenda ne tunoonyanga ne tubuuzanga eri erinnya nga tukonkona ebikomera nga buli avaayo nga ye agamba asi ono. Paka we twavaayo nga tetufunye tetumulabye ne tukomawo. Kati paka mbadde mbyogerako
obyogerako ennyo ng'anyiiga maama atandika oluusi kuvuma kati olulala n'agamba ojja wandiika ebbaluwa ogitwale ku biiti ebbaluwa nagitwala ku biiti simanyi oba ebbaluwa baagisoma oba tebagisoma kati okuva olwo era afudde ekituufu tewali kyaŋŋambye oba saawa esembayo yandikugamba ekimanyi ekyo maama abadde talina kyamanyi nga newoomubuuzo otya ye abadde mukalu nga tewali kintu kyaŋŋamba wadde oba engeri yali yafunamu akazibu kukyamu ku mutwe nga teera tannafunamu kakyamu ku mutwe ye abadde agamba tamanyi kati mu kufa nembuuza bulaza wange yamubaddeko mu ddwaliro nemubuuza mama tewali kisembayo kyakugambye kikwata ku nze naŋŋamba alindako kibiggwe nze ojja kukolako ensonga ze tujja zikolako embuuza taata nemugamba mama tewali kyagambye kisembayo andese bubbanga naŋŋamba guma tujja bitukolako ebyo ebbanga kati kusaawa eno embeera mpulira obulamu bunnemeredde mbeera bwebbanga ekintu kiŋŋamba nga wofa wejjawo wekasigamba nti oba bakugoba baki kati namugambako maama emabegaawo nemugamba naloseeko taata nga yafa nali mu kirooto nemugamba taata nga mbonaabona nagamba jakutwala eno gyendi awo yali atwala tezira engulu nekaaba yali mu nsi eri nga nnungi nnyo yali atwalawo nga ndaba ndi muggulu waggulu mukudda mukubeerawo nti nesimuka mu kirooto nenkaaba maama we nabimugamba nemugamba taata yafa nagamba teyafa yali mulamu ate kati kankubuuzeemu Irene taata bw'abaayo nga maama akugamba nti naye ate bamama naffe tubeeremu bw'aba akugamba nti maama gyali mulamu lwaki yakugira mu ngeri y'ekirooto ekirooto ekyo kiraba abantu bamanyi ebirooto kisuubira nti waliwo omuntu omulamu ayinza okugira bw'atyo mu ngeri ng'eyo yagalanga kungumya ndowooza bugumya kati mama Irene mukyala Irene okukaaba kubaawo naye tuli mu kunoonya solution si bwe kiri mukwano ojja si tukobere ng'otunulako mukamera twogere wakati ssaawa zino ensonga gy'otuuseeko ogiraba abalabi baffe kati bali mu kutunuulira buli agezaako okusinziira ku ndagiro gy'olagiridde bafuba kusika kifaananyi so tokweka feesi mukwano olidde tuula bulungi otunule mu kamera obeere omukazi omugumu emyaka gy'otuuseemu gyakuguma okiwulira taata oyo wali stepmother yebo wali omulabyeko nti nga bwe mwagenda wali omumanyi oba wali owuliddeko nti yawasa omukyala nga muyita gundi bagundi wali we twagenda ekololo nali simumanyi wali muto wali myaka emeka myaka nga 8 wali muto nalinokwanga wali muto kati oyo maama wo oyo yakukuza yakutwalira nga mutambula munoonya taatawo akyaliwo naye yafa takyaliwo kati oyo maama wo talinayo bakulu be oyo maama we yakuzaala eyafa eyakuzaalira ddala talinawo mukulu we goyinza ogamba manye bakulu baffe abeera amanyi ugundi yazaala okitegeera ebiseera ebisinga babimanyi tolinayo mukulu wa maama wo waliwo mukulu we naye abadde mulwadde nnyo naye kati ye abaana be bamukweka mbu tebaagala kulaba wa gy'abeera bw'obasanga bagamba bugambi nti ali eyo mutungu naye nga bano bamaama abalala ono waliwo maama asembayo gwe nali nkaabiranga nze gwe nsinga okukolagana naye agamba tamanyi waabeera naye kati nasangako ku mwana we omunaŋŋamba ali awo mutungu eyo budde kasokoso kuba n'oli muganda we omuto mwana waabwe asembayo gy'abeera ekasokoso kati oyo stepfather wo oyo taatawo kiki kyeyakugamba wamubuuza mu kufiirwa nabagamba nti ensonga zo bikyo ba brother wo kiki kyebakugamba tebalina kintu kyona kyona kyebali batuuseeko tewali kyebaŋŋamba omanye ekintu nga ye omuntu ekimukwatako yakitwala ngaekiri awo ekyokusanga
kati wennamubuuza obulaza yaŋŋamba ekiro wennamubuuza yaŋŋamba ebyo bireke ezo ensonga zo tujja zikolako kati twamala mu kiro mu kusulayo awo ne mbuuza taata ne mugamba mama ndeseewo mu bbanga sina tewali kyakugambyeko naŋŋamba tewali talina naye ng'akakasa ddala taatawo talina ddala talina kyamanyi stepfather we oba yagobera kya mukazi we nayagala akisirikire naye talina kyamanyi kuba mu kubeera wano wetwalinga abayombamu yamugamba olina obukaka yamugamba lwaki tomulaga kitaawe n'amugamba olina obukakafu obukakasa nti nze amuzaala olinako ebbaluwa zo ezimukakasa nti nze amuzaala ekitegeeza mama yalinamu n'okukwegaana kati awo nange sibitegeera kituufu kuba nange gye ntandise omulaba mu bukulu okumutegeera mu bukulu banaye ate kino okuluno eno programu ate eyawukanyemu ku programu ezimu zembadde zizenkola bamaama baffe obaffe abazadde kikubemu akafaananyi nga yegwebukedde ku makya oli mu bbanga tolina wooli ozadde omwana ow'obuwala fayini mumanyi ogamba nti omuwala ekika gy'azaala yewabeera ekika naye munnange oba olina okubaawo oyinza okusanga noono omwana ow'obuwala eno embeera emutawanya byagamba nti buli wabeera afuna ebimugamba nti tugende bimupasula tebimuganya nga bintu byewaabwe byakika ng'ekika kyekibanja omwana butuufu neewuunya bamaama kino kiri kusaidde bamaama abakeera ku makya n'ozaala omwana ne bamukukuliza n'avaamu n'omwegaana kuba ofunye serulungi oba taata g'osinga okwagala g'ofumbiddwa n'ogaana okulaga omwana oba n'otuuka n'ogamba nti asi wange mwana wa gundi bannange eno programu namwe kansabe bakwateko omwana muwala wuuno akuze emyaka 30 years abeera muntu mukulu naye akulaga nti yadde muntu mukulu agezezako yagambye yakolako mubaala akozeko mu restaurant akoze biganye ate nga bwoba omutunuulidde si ye muwala omubi naye bambi okuleka omwana mu bbanga kintu kiruma nnyo bamaama tuba n'obusungu fayini ozadde omwana gw'omwekuliza taata takufuddeeko naye bannaye ekika ky'omwana nsonga nkulu nnyo beera naye nga mwana omanya nti bamaama kyensiibaawo nombagamba nti bw'ozaala omwana manya omuzadde ku lulwo tozaalira musajja guno omulembe gwe tulimu tozaala nti kubanga taata abaana ayagala baana 10 nkikujjukiza nti buli wokoma okuzaala abaana abangi ne taata w'abaana ye ebbali aba yazaale bw'oba olina 8 ate manya nti alina 10 n'okusobamu kati manya nti zaala abatono b'ogenda okupulaningira oyinza oba nga tojja sobola balabira oba muki naye bagambe nti olaba mwana wange bw'otuuka wala ejjindi n'oserengeta awo gye bakuzaala sinaki taata muleke Kampala nga tabawa buyambi situla omwana babangayo ekiri oba fiiridde oba ki bakugukwatagana negenda omulaga ekika kubona omwana singa kilisi yali amanya ekika maama yandibadde yafa mu bulamu omwana alina waali nze muyita mwana kwa kati saawa zino anoonya bazadde naawe aliko ABS TV mukwano gwange bamanyi TV etuuka ewali nnyo ku buli muntu ng'olina akakwatagana ne taata ogambye taata amanya ge yange Kwizera George nga wali omumanyi nti yali akola mu mazzi mu mwaka gwe simanyi ng'abeera sayidi z'ekololo nga bw'owulidde bagamba yazimba seeta mukono mukyasembayo mama kyeyategeera abeera seeta mukono ng'omanyi nti Kwizera George naawe gy'oli bannange emikwano gya Kwizera George baganda be ab'eŋŋanda zo oba gyali mulamu bataliiyo naye bambi ng'okiwulidde n'obwaba gwe maama omuto gwe bagambye nti ali mu maka ng'okiwuliddeko simanyi oba taata akyaliyo bambi situkiramu at least omulage nti munnange sina kyengenda kuwa naye bw'otamba n'otuuka Kabaale n'oserengeta n'otuuka wati bakuziikaawo ekyo kijja kuba nga kimumala ye kati yenoonyeza ekuba noonye gyadda talina waabeera talina mulimu uyagambe nti ndi abeera ali ekintu ekimuwugula ekimutambuza nekimugjawo talina waali bannange tusikiremu tusobola nga tuyamba omuntu waffe ono kuba kati kino kinkubye mbadde mbeeranga nnyo ku bataata baffe abatalabirira abaana abatafaayo naye kati eno ensonga eri kuffe sayidi y'abakyala bannange tulemera awo okwegaana abaana fayina omusajja agenda okufuna n'akuwasa nga tayagala mwana wo gw'ozadde oba ng'olaba nti bagamba nti bw'oba nga nze munaye omwana mukazi azaddeko sijja kubeera naye bambi aba takwagala kuba kati gwe okugenda sisuubira nti n'omwoyo gwa maama gye guli guwumudde mirembe omwana akaaba
era singa mama mwali muteesa nga mwogera bulungi yandibadde nga takola ki yandibadde nga omwana tatuuka kupaaluka kuva ate nasi oyinza osanga ne mama teyalina buzibu oba n'omwana nga tebalina buzibu naye ng'ekyo ekintu ekimulimu ekyo ga nti omwana talina waali talina kika nga kyekimuwugula nekimuyita n'obutakkanya ne maama. Ate Irene namwe abaana olaba mubanja bubi bamaama nemubabanja abaana esamubanjako bubi twayogeranga bulungi abamu bamanyina okugamba nti nze nja mukwatira Jambiya andage mama tata wange gyali sakikolako nayogeranga bulungi nayogeranga naye bulungi. Golowooza ensonga yavanga ku ki yali ku taata ono gwe yalina mu maka nga tayagala mutegeeze nti alina omwana omukulu eyenkana gwe kirabika yoyo omwami alina ekintu kyeyakola maama kyesaategeera ekyamusinga omulumenyu ekyamulumenyu taatawo. Okay nga yensonga lwaki kati ate teyabonereza musajja yabonereza gwe kyogamba taatawo talinayo baana balala era abaabalina singa nti yamubonereza n'atazaala yandibadde agamba nti munnaye kamubonereza ffe nga talina mwana. Ye taata ye maama mu kufuna olubuto luno omusajja oli alabika alina kyeyamukola ekyamaani. Gwe okirinako idea oba just okirowooza bulowooza? Nkirowooza bulowooza. Naye ekyamanyi nga omukazi taata omusajja nakukola ekyamanyi naye n'osigaza obulamu tewabeerawo kyamanyi kiba kisukkawo bingi bye tuba tuyiseemu kuba kyemmanyi nawe ku myaka 3 gy'oli bingi by'oyiseemu si bwe kiri? Bwekiri. Naye kyogamba nti oyinza okukwata omwana wo n'omukotogera tolaba taatawo kubanga munaye taatawo yampisa bubi. Taata si gwe oba obonereza. Kyo kyembagamba nti taata akeera ku makya olunaku olumu n'abazaalamu abakazi abo 3 mwena bafunisa embuto. Okimanyi ekyo? Kati oba ogamba nti nze nina omwana omukulu naye nga ate waliyo omukulu eyenkana n'obwo oba owa asingayo owwo olunaku. Kati naawe omwana wali omubbye ng'oyagala naye akulire yaboneebone nga obwonyebonye. Naye kati essaawa nera ekirala ekinnuma oyo omwana wange naye siddangamu mulabako. Aliwa yina omuto? Omusajja omukubira essimu nti njagala kulaba ku mwana akugamba nti ki bwe babadde bakyasoma akugamba kamala owummula. Bwe bawummula n'omugamba awo takuddamu. Kati awo twesitulako ne maama omuto ne tugendawo waakolera. Namugamba ayagala ku mwana awummulireko ewaka. Namugamba nja muleeta. Saawa awo kikomaawo. We namubuuza kati maama we yalwalira yamumusabakokko. Namugamba oba yamunnyonnyola biki bye saategeera. Yamugamba oba omwana taliiwo. Naye mu kufa n'asindika amabugo ga mitwalo 2 ne babiŋŋamba. Kati nange oyo bulaaza nampeeyo ennamba y'essimu eyo omwami nali sikyagirina. Namubuuzawo ku WhatsApp nemugamba Nadia yali atya yansindikira busindikizi bifaananyi. Naye okuva omwana naye we namumukwasa ne mmuzzaayo siddangamu naye mulabako. Ekyo kirina mpozi namusangako mu kkubo ng'amutwala ku ssomero. Awo nayimirira nange n'antwala n'ateekawo omwana awo nakumumulaba. Kirina omumanyi lwaki yatyamu wali wamumubbako. Kati omusajja nga yenna ayagala omwana ng'oyo olwayita oddamu mulaba kati oyo omusajja yali akwagala okimanyi. Olabe bye wamukola mwayawukana obye n'omwana biki naye era n'atoola amabugo nga maama we afudde. Kiba kitegeeza yali musajja yali asazeewo okwagala. Si bwe kiri? Ekyo ky'omwana bambi era tusaba taata w'omwana singa naye abanaaba akulabyeko. Maama tulumwa nnyo bambi nga tolabye ku mwana wo. Fayina yinza oba nga tayagala obanga kuba kati bwe tusinzira bwe tulaba abasajja basinga omanyi okuba nga family background z'omukyala bwe bambi. Banaye nga tayagala na mwana amanyiyo. Naye bambi ekyo tekikuggyako okusigala ng'oli maama. Era nawe taata Nadia gy'oli bw'obanga gy'oli owulira oba otulaba. Maama mulemu omulumya anoonya kika kimubuze. Ate n'abaana bazadde nawe talina n'omugwalaba. Bannange at least mwe mumbeeko ab'enjawulo mulage ku baana babeera azadde. N'abaana bo balimu okukula ate batuuke okugamba nti bannange ate maama nze nange kuba n'omwana yayinza okukula ekiseera ne kituuka gwe taata w'omwana. N'atandika okunoonya maama we ng'ono maama bw'anoonya. Ekyo nsuubira abandaba mukijulira nti abantu nabo bangi abakeera ku makya nga banoonya bamaama baabwe. Sigamba nti banoonya kika kyokka. Ne maama oba olina omumanya.
ate n'omwana alina okumanya maama munaye bujja kuca kumaca maama azaala omwana omulala obanga asaidi ya maama ezaala olaba omwana bwafumbirwa ow'ekika kya maama kubanga tebeemanyi. Tukyagenda mu maaso programu yaffe si byangu naawe maama bannange simunaye olwaleero kinsuse kuba bamaama ffe abantu abakyasinza okuba nga twagaliza abaana baffe naye na maama yina oliengo olinamu pulaani ezo ez'okweka omwana n'okweka taata weekube mu kifuba. Kati saba obuyambi mukwano kuba essaawa ndaba zitugoba tunaatera okuba nga tugalawo programu. Saba obuyambi mu buli kimu mu bintu ebya bulijjo aw'okubeera emirimu yonna bantu bangi bamanyi abayamba abantu nabo bakaye balaajanire basabe tomanya amazina kisa bonna bonna gye bali abasobola okunnyamba oba okunfunira ew'okubeera oba okunfunira omulimu nsaba buli muzira kisa yonna nnyamba. Mirimu ki osobola okukola n'egyotasobola? Egyogamba nti nze guno nsobola kukola naye ate guno sigusobolera ddala. Nsobola okukola emirimu n'egyawaka n'egyawaka gyonna ogisobola naye yogerako nnyo. N'egyawaka gyonna ngisobola ogikola. Okay, ndowooza muwulire mwana muwala Irene na Irene ani? Tumusiime Irene mwana Mukiga bannange kwizeera dadde wa Tumusiime amumanyiiko yenna bambi situkiramu olabe ye namba y'essimu egyolabaawo wansi awo ku screen gikubeko nze nja kuba ntuusa ono omwana oli wamu wonooba otulagirire tetulagirire tusitukiremu ffenna alina okantu akeekuusa nga keefaananyirizaako n'ategeddeko ku muzadde w'ono omwana situkiramu kuba kati omu gwe yali asigaziza bweyo yafa ate ekyennaku yafa nga naye alinamu akamwegaana g'okakasizaawa olina ebbaluwa eziraga nti nze maama muzaala kiba kitegeeza nti talina waali kituufu ali mu bbanga. Buli muntu alinako kamanyi kukwatagana taata wa Irene Tumusiime bambi tusukiremu tusobole okuba nga tumutuusa gy'ali ate naawe yena alina ky'olina talina waabeera talina mulimu talina kyali alinga bw'omulaba mu bbanga bw'ayimiridde naawe ng'olina ky'olina osobola okuba nga otuyambise ntusobola kuba nga tukwatira ku bulamu bwa Irene. Situkira mbambo ojo tukwasizeko tusobola nga tukwasaganya obulamu bwa Irene mukwano gwange yenna ky'olina buli buyambi bw'olina mukwano jangu wano ku ABS TV buuza office ya Princess Agatha waweeri oba omukyala akola programu ya Sibyangu waweeri bw'otuuka wano ku kyati bagenda kulagirira weeri naye yo namba y'essimu gy'olaba osobola gikubako n'ombuuza ndeetewa kino oba kino kyonna ky'olina ky'omanyi tewuwo tekikuyamba mu bantu baffe wano betuba nabo ku ABS TV kibayamba naffe tugenda kusitukiramu nga ABS TV tugenda kuba nga tulondoola obulamu bw'onoomwana tomanya bazadde bwe banabwira ddala ekika ne kibula at least naye abeeko waatuula awo omulimu asitulinge sigenda genda nnyo wala ngenda kujjukiza ate abanjera habojera bakoledde ekizigo ekigogera ensusu ekikola ku mwana taata maama ne jjajja buli mu myaka kigikolako tuukiri abanjera habojeri bakuwa ebizigo byonna ebigenda okugogola olususu olina namusuna olina binamakulu akozesako ku bizigo noyononeko olususu oba oyagala kubanga n'olususu olulinga lwa bebi naye ng'ate okuze mu myaka batuukirire ku namba yabwe esimu MTN eri 0778 31 73 49 0778 31 73 49 ate Airtel eri 0754 78 89 00 0754 78 89 00 abanjela habojeri bajja kubanga bakuwa ekizigo ekirungi mfano gwange obeere ng'ogogola olususu odde bulungi olina akasungu oli muvubuka olina akasuwa kakuwunyako banange batuukirire basangibwa wali ebuddo ate n'okusuubuza basuubuza bajja kubanga bakuwa ekizigo ekikola ki ekirongoosa olususu bulungi nnyo nobanga oddawo nobeera bulungi ate naawe yenna omukyala oba omwami ng'owulira wennyoma mu ngeri embeera zonna ez'ekisenge tuukirira abakibira Herbal Group bajja kubanga bakuwa eddagala erigenda okuba nga likutereeza bulungi nnyo ng'omukyala batuukirire bajja kuwayo ka Raiso Herbal Tea kajja kubanga kakulongoosa emisuwa obeere bulungi olina alusazi kabotongo kandida ebirwadde byonna by'omanyi ebigalanga biki batuukire ku namba zaabwe ez'essimu eri 0774 99 92 75 0774 99
9275 oba Airtel eri 0708898689 abakibira Habo Group bajja kuba nga bakujjanjaba. Yes, nsembeyo nga ntumira kusenga wabalasi awo enamugongo okola kyamaanyi okukunga abavubuka ate n'okukunga abantu okusobola okuba nga babeera ku ABS TV chokola kirungi nnyo malidadi sana webale ne kazi bwe nkutumirako awo kasensero banaye nayagadde abantu be kasensero balina love ku ABS TV jembadde simanyi batumiddeko nnyo Daddy Kazibwe Alex nawe nekugamba webale kwekumira ku ABS TV sigenda nnyo wala Princess Agatha gemanya gange wenanga olina kyagala kwogera naffe kikwatagana marketing kuba enamba yange ey'essimu tujja kuba twogera bulungi nnyo sigenda suka wano bye bye.